Bannayuganda tulina endowooza nti ssente ziri mu Kampala. Naye byonna by'oyogera oli mu kunvuga ng'onziza mu kyalo. Bannayuganda tulina endowooza nti nga sinnatandika kusala tugambe kufuluma kusala Kyengera kuyingira Kampala, kusala Nansana kuyingira Kampala, kusala Najjanankumbi kuyingira Kampala, kusala Bulenga kujja eno sigenda kufuna bugagga. Abantu tukyaye ebyalo era tutulabayo future kubanga ndoza nammwe temutulaze future eri mu byalo. Nanti ebyalo abantu babiraba mu future lwa nsonga there is no demand for agro produce. Ebirimwa tebirina katale. Tebirina katale. Abantu baba kubira omulanga lumu ne babagamba balime kasooli ne mudda mwalaba nti kilo yali ku nusu 1,500 ya dopinga netuka ku nusu 1,500 naye kireeta ekyo webatuuka okukungula ng'akatale tekaliwo. Omuntu alima kasooli ng'amulimira bagazi oba tugeze ekaze 3 naye asula mu nnyumba yenkana nkasiisira. Yes. Kati kitegeeza wamala okukungula kasooli ono kasooli aba afuuse obuzibu. Woba tomumuguzeeko talina wamukola ki? Wamuti ate afa ajja kuvunda enkuba ejja mukubira mu lujja. Atuuka ekiseera n'agamba ssente zonna ze bampa mu kasooli ono bamukole ki? Bamutwale. That is how it floods. Naye tuba tuzimbye silos esobola okutereka ebirime bino okumala akaseera akali reasonable. Omuntu aba ajja kujja adepositinge kasooli ewange mu integrated agro processing plant nga wo depositinga sente mu bank.